I want to ask you a question. Is it later than we think? Njagala okubabuuza ekibuuzo. Buli kikeerezi okusinga bwe tulowooza? Could she already be called and chosen? Sealed away? Yandibanga yamaze dda okuyitibwa, n'okulondebwa, n'okuteekebwako akabonero? There won't be one extra one, you know. Tewajja kubeera muntu n'omu ayongerwako, omanyi? Could it be possible? Oh, yeah. Oh, yeah. Kisoboka? Oh, yeah. Yeah. In the pollen of breeding male and female, there's 1,000,000 germs goes forth. Mu nsaano ekozesebwa okukubisaamu olulyo wakati w'ekisajja n'ekikazi, waliwo obuweke bw'obulamu bukadde na bukadde obufuluma. 1,000,000 eggs goes forth, but there's only one of them live, and yet they're everyone just alike. Amagi bukadde na bukadde agafuluma, naye limu lyokka ku go lye liba eddamu, kyokka nga gonna gafaanagana. One out of 1,000,000. Limu mu bukadde. Every one of them the same eggs and the same kind of germ. One of them lives, the rest of them dies. Buli limu ku magi ago gonna gafaanagana, na buli kaweke mu obwo bwonna bulina ekikula kye kimu. Kamu ku bwo bwonna kaba kalamu, obusigadde bwonna bufa. No one can tell which is the one that's a ripe egg and, well, what about it? God has to decide that. Whether it's going to be a boy or girl, blonde or brunette or whatever it's going to be. God decides that. Teri n'omu asobola kumanya ku magi ago gonna liriwo eryengevu, oba ekintu kyonna ekikwatagana n'ekyo. Katonda alina okusalawo ku ekyo, oba agenda kubeera muwala oba mulenzi, walususu lweru, nviiri njeru, maaso ga bbululu, oba enviiri za kitaka. Kyonna kye kigenda okubeera, Katonda yakisalawo. Not the first one meets, but the first one God's decide. Maybe one come up here and one, if you ever notice in the test tube, to see them come together. I've watched it. Si obusooka okwegatta, naye Katonda bw'asooka okusalawo. Oba oliawo kamu kayinza okwambuka wano n'akalala. Singa wali weetegereza akagiraasa ako, bannasayansi mwe batabikira obuweke, okubulaba nga bwegatta awamu, nali mbulabyeko. God has to decide that. Every one of them just alike. Katonda alina okukisalawo ekyo. Kamu, buli kamu ku bwonna nga bufaanagana. But by election, the natural birth is by election. Naye kuyita mu kulondebwa, okuzaala kw'obutonde kubaawo kuyita mu kulondebwa. God takes one out of the 1,000,000. Katonda ajjayo kamu mu bukadde. When Israel left Egypt on their road to the promised land, there were approximately 2,000,000 people. Isirayiri bwe yava e Misiri, mu kkubo lyabwe nga bagenda mu nsi ensuubize, baali abantu kumpi obukadde 2. Every one of them was under the same sacrificial lamb, or they wouldn't have lived. Buli omu ku bo baali wansi w'omwana gw'endiga y'omu eyasaddaakibwa, ekitali ekyo tebandibadde balamu. Every one of them listened to Moses the prophet. Buli omu ku bo yawuliriza Musa nabbi. Every one of them was baptized to him in the Red Sea. Buli omu ku bo yabatizibwa ye mu nnyanja emmyufu. Every one of them danced the women with Miriam up and down the side of the seashore when God destroyed the enemy. Buli omu ku bo yazina abakazi wamu ne Miriamu ey'engulu ku mabbali g'ennyanja, Katonda bwe yazikiriza omulabe. Every one of them stood with Moses and you heard him sing in the Spirit. Buli omu ku bo yayimirira ne Musa, baamuwulira ng'ayimbira mu mwoyo. They every one eat manna out of the wilderness that dropped down from heaven. New manna every night, which is a type of the message. Bonna buli omu baalya emmaanu okuva mu ddungu, eyagwanga okuva mu ggulu. Emmaanu ensu buli kiro nga kye kifaananyi ky'obubaka. Every one of them eat from it. Buli omu ku bo yalyanga ku yo. But out of the 2,000,000, how many made it? Naye okuva mu bukadde 2, bameka abaamalako? 2. 1 out of 1,000,000. 2,
omu mu buli kakadde. There's approximately 500 million Christians in the world tonight, counting Catholic and all. Waliwo obukadde 5 obw'abakristaayo mu nsi y'akawungeezi k'olwaleero nga mbaza abakatuliki ne bonna. 500 million so-called believers in the world. Obukadde 5 obw'abayitibwa abakkiriza mu nsi. If the rapture come tonight, that would mean if 1 out of a million was the count. I don't say it is. Singa okukwakulibwa kujja akawungeezi k'olwaleero, singa ekibalo kibadde omu mu kakadde, sigambye nti bwe kiri. But if it was 500 people in the next 24 hours to be missing, you'd never even hear of it. Naye singa bwe kibadde obukadde 5 obw'abantu mu ssaawa 24 eziddako bajja kuba tebaliiwo, n'okuwulira tewandikiwuliddeko. There'll be that many missing anyhow. It can't even be counted for. Naye era mu ngeri yonna obungi bw'omuwendo ogugenda okubulawo gujja kubeera bwe gutyo nga tosobola na kuguwaako mbalirira. Then it could be happen to us, friends, like it did when John the Baptist came. Olwo nno kyandiba nga kitutuuseeko ab'emikwano nga bwe kyali Yokaana Omubatiza we yajjira. Even the disciples said, why did the Scripture say? Why did the apostles or the prophets say? Why does it say that Elias must first come and restore all things? N'abayigirizwa baagamba, lwaki ebyawandiikibwa bigamba? Lwaki abatume oba lwaki bannabbi bagamba? Lwaki kigamba nti Eriya alina okusooka okujja n'azzaawo byonna? He said, I say unto you that Elias has already come, and you didn't know it. Yagamba, mbagamba, Eriya amaze okujja, era temwakimanya. One of these days we could be left sitting here. Ezimu ku nnaku zino twandirekebwa nga tutudde wano. What about the rapture before the tribulation sets in? It's already come and you didn't know it. Ate okukwakulibwa ng'ekibonyoobonyo tekinnaba kuyingirawo. Kumaze okujja era tewakumanya. All the body sealed in, just keeping it in step. Omubiri gwonna nga gumaze okusibirwa munda n'akabonero, kugukuuma bukuumi nga gugoberera bulungi enta. I ain't saying it's that way. I hope it isn't that way. Siri kugamba nti kiri bwe kityo, kansuubire nti tekiri bwe kityo. Friend, if we got a feel in our heart tonight that we should straighten up our lives and the things that we have done. Naye ow'omukwano, bwe tuba n'empulira mu mutima gwaffe akawungeezi ka leero nti tusaanidde okutereeza obulamu bwaffe n'ebintu bye tukoze. Let me advise you as a minister brother, and I'm going to say this for my first time over the pulpit. Kankuwabule ng'owooluganda omuweereza, era kino ngenda kukyogera omulundi gwange ogusooka ku kituuti. I've stretched out farther tonight on this than I have on anything else anytime anyhow, before the public. Because I've had a great freedom in these meetings. Kino nkigaziyiddeko nnyo okweyongerayo akawungeezi k'olwaleero okusinga bwe nnali nkoze ku kintu ekirala kyonna mu budde bwonna mu ngeri yonna mu maaso g'olujjudde lw'abantu. Kubanga mbadde n'eddembe lingi mu nkuŋŋaana zino. If you believe me to be God's prophet, you listen to what I told you. We mubanga munzikiriza okubeera nnabbi wa Katonda, muwulirize kye mbagambye. If there's one little tinkle of feeling in your heart, you go to God right now. Bw'obanga okyalinamu akawulira akakunyonyoogera akatonotono, genda eri Katonda kati. You do it. Stop just a minute, man. Look at your creed that you serve. Muyimiriremu katono abasajja. Mutunuulire ebikwate byammwe bye muweereza. Look in your churches. Mutunuulire amakanisa gammwe. Is it just exactly with the Word of God? Eri ddala ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri? Have you met every qualification? Say, I'm a good man. So was Nicodemus and so was all the rest. They were fine. See, that don't have nothing to do with it. Otuukiriza buli kisaanyizo. Ogamba ndi musajja mulungi. Bw'atyo ne Nikodemo bwe yali. Bw'atyo n'abalala bonna bwe baali.
baali basajja balungi olaba ekyo tekirina we kikwataganira nakyo. And women, I want you to look in the mirror. Era abakazi mbaagala mutunule mu ndabirwamu. And look what God requires a woman to do. Era mulabe Katonda kye yeetaaza omukazi okukola. And see, in God's mirror, not your church mirror now. Era mulabe mu ndabirwamu ya Katonda, si mu ndabirwamu y'ekkanisa yammwe kaakano. In God's mirror, and see if you could qualify in your life the spiritual bride of Jesus Christ. Mu ndabirwamu ya Katonda, era olabe oba osaanira okubeera omugole w'omwoyo owa Yesu Kristo. Ministers think the same. Abaweereza mulowooze kye kimu. Do you cut corners here to save somebody's feelings over yonder? Otema amakoona wano okwogera eby'omuntu omu ye bye yeewulira ewala eyo. Would you do this if they put you out of the church? Wandikoze kino singa tekibadde singa bakugobye mu kkanisa. If you are feeling that way, my dear brother, let me warn you in the name of Jesus Christ, flee from that right now. Bw'obanga owulira bw'otyo muganda wange omwagalwa, leka nkulabule mu linnya lya Yesu Kristo. Ekyo kidduke bunnambiro. And ladies, if you can't measure up to the qualification of a Christian, not as a nominal Christian, but in your heart, and your life is patterned exactly like God's marriage certificate here says it has to be. Era omukyala, bw'obanga totuukagana n'ebisaanyizo by'omukristaayo, si omukristaayo ayitibwa obuyitibwa, naye mu mutima gwo, era ng'obulamu bwo bugendera wamu ddala ng'ekiwandiiko kya Katonda eky'obufumbo bwe kigamba nti bwe bulina okuba. And church member, if your church isn't like that, can measure up to God's qualification of His Word, get out of it and get into Christ. Era munnakkanisa, ekkanisa yo bw'ebanga teri bw'etyo, okutuukagana n'ebisaanyizo bya Katonda eby'ekigambo kye, gifulume oyingire Kristo. That's solemn warning. Okulabulwa okwo okuweereddwa mu bwesimbu.